Ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni lwe yabikira eggwanga mu butongole okuva kwa Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah. Oulanyah ye sipiika eyasoose okufiira mu ntebe era yafiira mu ggwanga lya America mu kibuga Seattle gye yali amaze ebbanga eriwerako ng'ajjanjabirwa. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omulambo gw'Oulanyah gwakomezebwawo ku butaka. Sipiika wa Parliament Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayebwa be bakwasibwa omulambo guno okuva ku kampuni y'ennyonyi eyaguleeta. Abakulembeze abalala naddala okuva mu kitundu kya Kyoli, bannaddiini, baminisita n'abaka ba Parliament baaliwo okufuna omulambo guno. Eno eyali entandikwa y'emikolo emitongole egy'okukungubagira sipiika mu bitibwa by'eggwanga. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omulambo gw'Oulanyah gwatwalibwa mu maka ge e Muyenga. Ab'omunju n'emikwano bagukubeko eriiso evvannyuma. Jacob Oulanyah is not only a sponsor for me, he's my father, my mentor. He showed for me the way. He proved to me that in life we shouldn't off only for one thing. Ng'ennaku z'omwezi 5 omulambo gwa Jacob Oulanyah gwatwalibwa mu Paalamenti y'eggwanga. Ababaka bonna bayambala biddugavu langi enkungubazi ate abamu okukungubaga baakuteekamu ebisoko baali bakutte balloon ezaali ziwanikiddwa mu bbanga n'abalala nga bakutte obumuli byonna nga bisiima mirimu gya Sipiika Oulanyah. Omulambo gwateekebwa mu kisenge omuteesezebwa buli mubaka n'afuna omukisa okumukungubagira n'okubaako obubaka bw'atuusa. Paalamenti yayisa ekiteeso ekisiima emirimu gy'Oulanyah gy'akoledde eggwanga mu bifo byonna by'aweerezzaamu. Gavumenti ng'eyita mu minisita w'ebyobulamu Dr. Jenruth Acheng ku olwo yayasanguza kiki ekyatta Jacob Oulanyah. Ebitundu eby'enkizo eby'omubiri omuli omutima, amawuggwe n'ebirala byalemererwa naye ng'entabo yonna yava ku ssasi eryamukubwa mu kugulu mu myaka gy'ekyenda bwe yali alwanira ebyenjigiriza mu bwegugungo obwali ku ssettendekero w'e Makerere ebiseera ebyo. The immediate cause of death was multi-organ failure. Omulambo gwasula mu Paalamenti ku olwo era ekiro kyonna ababaka baasula bakungubaga. Ng'ennaku z'omwezi 6 lwe lunaku olutongole eggwanga lwe lyateekawo okukungubagira Sipiika Jacob Oulanyah era ku olwo abavuzi ba ddigi ennene be baakulemberamu abakungubazi okutambuza omulambo okugujja ku Paalamenti okugutwala ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo. Eno abazinyi okuva mu Akyoli nayo baazina amazina agakungubaga so nga n'abantu abalala baaliyo okukungubagira Oulanyah. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yali omukungubazi omukulu era omugenzi yamutendereza omwoyo gw'eggwanga gwabadde nagwo. Ewalungi tewaba wannyu okuva e Kololo omulambo gwateekebwa mu nnyonyi y'amagye yogayoga ku butaka mu disitulikiti y'e Omoro okukola entegeka ez'okutereka omulambo. Gyalimiranga na biwoobe ng'abantu b'omu Akyoli balabye omulambo guno kubanga abadde alwanira ekitundu kyabwe ate abavudde ku maaso. Abakungu ba gavumenti baaliwo wamu n'abalala era oluvannyuma omulambo gwatwalibwa mu maka ge abantu b'ekitundu n'ab'eŋŋanda gye bagukubiddeko eriiso evvannyuma. Oulanyah aziikiddwa olunaku olwaleero wabula okuva lweyafa gavumenti yalangirira bbendera zeewubire mu makkati so nga olunaku lwaziikiddwa olwokutaano lubadde lwakuwummula. Okutuusa lwaziikiddwa sanduuke ye ebadde ebikiddwako bbendera y'eggwanga akabonero ak'obuzira ne gavumenti okusiima emirimu egy'enkizo gy'akoledde ensi ye. Oulanyah era aweereddwa emizinga okumuwerekera. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.